Kati ziweze ennaku 11 bukya kitongole ki KCCA wamu ne minisitule by'entambula ssaako poliisi y'ebidduka batandika kaweefube okutendeka abavuzi ba boda-boda mu divizoni 5 ezikola Kampala. Wabula enteekateeka eno oyinza okugamba tetambudde bulungi okusinziira ku baddukanya ebifo ebyasibwawo bano we balina okutendekebwa. Ku ssomero lya Kitante Primary School ewali Prestige Driving School leero tebalina muvuzi yenna azze kutendekebwa. So far wiiki eweze twakafunako abantu 7 nga n'olunaku lw'ejjo na registerinze omuntu omu. Ku Nakaseyo Primary School ewali Country View Driving School abatendesi bagamba nti omuwendo guzze gukka eri abo abaagala okutendekebwa. Wiiki ewedde twalina abantu 9, wiiki eno sofa twakafunayo abantu 2. Abangi badde bakyalimye okukola kyokujja okuresipondinga ku gundi kubanga tebannaba kumanya programu eno bali tebannaba ndowooza okulanga tekubadde kulungi. Abantu kyebudde tebasobola kumanya programu eno nga bweri. Mu divizoni y'e Kawempe yo amasomero g'eno kumpi tegakolerako ddala. Tutuuseko ku J&K Driving School eno tusanze waliyo omuntu omu yekka azze okwewandiisa asobole okutendekebwa. Abavuzi baffe be tubadde tusuubira nti twandibadde tutrayininga tetunafunako wadde n'omu. Okusinga ddala bayitawo twakafuna ndowooza baweranga 6. Kubuuza ekigenda mu maaso ne tubanyonyola ne bagamba tujja kudda. Tubanyonyola ne bagamba tujja kudda. Ku Kisaasi Primary School ewali Transpoint Driving School eno bo tebatawanye kuggulawo leero era tusanze ekibiina kye basomesezaamu kiriko kufulu. Twayogerako n'abakulembeze ba boda-boda ku ntandikwa ya sabbiiti eno ne batubulira lwaki tebajjumbidde. Abo bo baagirangiridde naye nga ffe tetugimanyi era twetaba tubulidde amasomero kuba idi yatuyita luli n'atugamba mugende mukwatagane n'amasomero. That's not the way. Twetaaga okuba nga naffe twebuuzibwako waguno omulimu gwaffe yaffe tusinga okugumanya. Bigasegase. Engineer David Luyimbaazi amyuka nankulu wa KCCA agamba batandise kaweefube mu divizoni 5 okubunyisa enjiri ey'okutendekebwa. Tulina abantu betuyita ba traffic wardens. Badde bakola ne police okumanaging traffic mu junctions mu kibuga. Ba traffic wardens kati wabadde omulimu mu wiiki zino eziddako 2 ogenda buli stage okulaba nga bayigiriza abavuzi ne babalagirira wa training gyegenda mu maaso, training egenda kubayamba etya, ebisale biri bitya, basobole okulaba nga bagenda ne batendekebwa nga olunaku olusembayo olwa training nga 3 December tulina bakutuuka. Kinajjukirwa nti bannannyini masomero gano baavayo ne boogera ku ssente ze batadde mu kutegeka okutendeka aba boda-boda wabula nga abajja batono ddala. Ekirala kye tukoze tugezaako okukunga abavuzi bagende ki for training. Of course naffe tuli concerned nti bameetinga expenses kati eziyinza obutasobola kuba recovered naye nga tukyali nabo babeere bagumu tujja kwongera okumobilizinga abavuzi okulaba nga bagenda okutendekebwa. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.